buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda yamuwandikako riziki ye ey'omukwano gwagenda okufuna ku duniya kuno. Era tewaliwo muntu yenna agenda kufuna mukwano gusukka kwogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwandikako. Allah yakuwandikako omukwano amanyi n'akaseera ki k'ogenda okugufuna na myaka emeka. Omukwano ogwo guva ku mukwano gwo yagenda okukuwasa oba gwogenda okufumbirwa. Omukyala gwogenda okuwasa oba omukyala ng'agenda okukola ki? Okufumbirwa. Omukwano gw'abaana Allah subhanahu wa ta'ala ina omukwano gwe yakuwandikako. Waliwo abaddu nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawandikako omukwano gw'abaana luvannyuma lw'akaseera nga batambuddeko mu bufumbo bwabwe ne banoonya abaana naye nga Allah subhanahu wa ta'ala omukwano gwe agenda guleeta later on. Ne wabeerawo abo Allah subhanahu wa ta'ala bawadde omukwano nga bwe bayingiridde mu mufumbo Allah subhanahu wa ta'ala abawadde ezzadde, abaana abo ne babaagala era ne bafuna omukwano gw'abazadde baabwe, n'abaana ne bawa abazadde omukwano. Tuyina n'abalala nga Allah subhanahu wa ta'ala abawadde ezzadde ng'alibawadde mangu, naye nga ezzadde eryo terigenda balaga ku mukwano nga Allah subhanahu wa ta'ala teyagubawandiikako. Waliyo omukyala anoonyezza obufumbo naye nga riziki ye ey'omukwano nga gwa musajja nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kutuusa kaseera kaayo paka bwerituuka. Nga bw'olaba Allah bw'atusukkulumya mu riziki z'ebyensimbi, mu mbeera y'emu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atusukkulumya ne mu riziki z'omukwano ne mu riziki ez'abantu okutwagala oba obutatwagala. Kyova olaba ne bw'okola birungi byokka ne wewegendereza otya, ogenda kusanga abantu abamu nga bakwagala abalala nga tebakola ki? Nga tebakwagala. Ekyo kya mu butonde. Waliwo omuntu agenda okuyingira boardroom we basabira emirimu, wallahi agigaba amutunulye butunulizi bw'ati agambe simanyi lwaki naye omuvubuka ono we mulabidde mwagaliddewo nga yagabe miki? Emirimu. Nawabeerawo omulala ng'oba oliawo Allah yamuwa qualifications ezisinga, sinakindi nga mugezi okusinga kwoli, naye nga mu kaseera ako Allah subhanahu wa ta'ala omukwano teyagumuwandiikako era ne kimulemesa omulimu olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala teyateeka kwagala kw'abantu gy'ali mu kaseera ako. Kyekimu ku bafumbo basobola okubeerawo ekiseera Allah omukwano gwe yabawandiikako ne gukola ki? Ne guggwawo. Era omukwano mu bufu bwe bumu abantu bagunoonya mu halal ne bagunoonya ne mu haramu. Osobola okwesanga ng'oli agezezzaako okunoonya omukwano mu halal, wallahi naye nga Allah amugezesa n'atafuna ssanyu. Ate omulala n'agenda mu haramu ate n'omulaba ng'ali mu ki? Ng'ali mu ssanyu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti agenda tugezesa bisharri wal khairi fitna, agenda tugezesa n'ebibi n'ebirungi nga zonna ki? Fitina, kutugezesa. Era teweewuunyanga ng'omuntu agenze mu haramu bitambudde bulungi oluusi mu ndabayo ate nga gwanoonyezza halal tebinatambula buki? Bulungi. Waliwo omwana mulenzi ng'anoonyezza halali mu bakyala ab'enjawulo naye nga wallahi obufumbo bwagaana. N'obeerawo omwana muwala ng'anoonyezza halal mu basajja ab'enjawulo naye nga obufumbo bwakola ki? Naye ng'osanga abali boyfriend girlfriend nga wallahi ebintu bitambudde. Mubadde mukimanyi tulinayo abasiraamu nga babaddewo boyfriend girlfriend emyaka n'emyaka nga bazadde n'abaana naye nga wallahi bakyalindira kufuna ssente zigenda kukola ki? Mukolo. Waliwo baana bawala nga ne bw'omubanjanika, kino nkyogerako, nga bali mu bwenzi n'omuvubuka naye nga bazadde n'abaana basukka mu omu naye nga mwana muwala ye alaba level ey'okugenda mu bakadde okukola nika nga tennabakola ki? Tennabakutuukayo gy'ayagala. Ayagala showbiz apostinge alage ensi yonna, naye omuntu n'agoberera okwagala kw'omutima gwe ne yeerabira haqqi ya Allah. Allah yagamba halalisa nga n'okuhalalisa kwangu nnyo kugenda bugenzi mu bazadde, naye wallahi omwana n'agaana. Oba omusajja nga ye ayagala kulaga banne maanyi, ayagala balaga status,
n'abeera n'omukyala mu bwenzi ebbanga sinakini ne bazaala n'abaana naye nga wallahi agaanye okugenda ewaabwe okumunonayo ng'amunonayo mu mateeka g'obusiraamu. Kati ekintuusizeeyo yonna kubagamba ku nsonga y'omukwano nti Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatuwandikako riziki zino ez'okufuna bye tufuna, Allah subhanahu wa ta'ala yatuwandikako ne riziki y'omukwano, era omuntu asobola okugijja mu halal oba asobola okugijja mu haramu. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala yekyatugamba kubeera ntunoonya riziki zaffe nga tuzinoonyeza mu halal.